Yes, gwakyekumidde ku Projan Media TV okolera ddala kyamaanyi nnyo wabula gwe atana subscribinga onnumya omutwe okwogera amazima kyannumya omutwe ne wabula kati nkusabira omukama akugonza omutima osobole okusubscribinga Projan Media TV osobole okubanga oli fully member of the Projan Media TV family. Wabula ensonga gyenze nayo leero y'ensonga ya MC Cuts fena tumanyi akoze rounds ku social media buli wamu okuva ng'ali bweru ali mu Uganda apostinze bulogi sirogi apostinze ebyobugagga bye ennyumba apartments ezitanagwa naye nga wabula zo twaziraba nazo apartments 50 by 50 land plot of land aneda acres of land ze yapostinga ku social media zonna ku byobugagga olw'ensonga nti baali balina ebintu byabwe nezivuga byonna tulabye akoze buli kimu wabula byayongedde bwenjogerera saawa zino emabega kawe ennaku 3 emabega wabula yayongedde omunnyo mu kiwundu oluvannyuma Cuts okuba n'omumwa ogulebera oba oguyita omumwa ogwogera ennyo yavuddeyo n'ayogera ebintu abasinga abawala abasinga basire queen abali mu Cuts mu nkambi ya Cuts abatera omutambulira okumpi ababeera okumpi yabamenye emitima oba oyinza okugamba nti yabatiisizza nnyo olw'ensonga nti ebigambo ebyamuvuddemu tebyabadde birungi olw'ensonga ffena tukimanyi wano ekirwadde ekisinga okutiibwa oba ensi yonna kyegezaako okulwanisa okuba nga kikendeera Cuts kyeyavuddeyo n'alangira mu butongole nti ye mulwadde wa siriimu. Bwe ŋŋamba nti mulwadde wa siriimu mwenna muba mukitegeera ffena tukimanyi siriimu tawona AIDS ffena otwasomeranga mu nasale nga batuga AIDS has no cure kiba kitegeeza kuuma akapaleko nga kwekali tokagiramu buli omu eyo ensonga saawa zino eriwo basekwini bonna kati bejjusa abalala ndooza beewadde n'obutwa bali mu malwaliro abamu beeyunze kati bagenze dda ku nkalala za Taso wano e Mulago ne ku Reach Out Embuya nga sigenze eyo kubanga si kyekindeese wabula ekindeese olwaleero okubanga mbabuulira Cuts byayogedde ebya Cuts byayogedde nze nabagamba wano Projan Media TV tetukolera ku lugambo tuba n'obujulizi obulaga bonna nti bino ebigambo si byaffe oba sifa ababyogedde wabula tetubicreatinze wabula omuntu ye kennyini yabyeyogeredde maaso awo ngenda kuba nkuterako eddoboozi lya Cuts ye ng'omuntu in fact kansooke ndikuwe nkomewo ndyoke nkunnyonnyole siriimu kyeki nkubuulire abawala bano abawala abaali bali mu Cuts music abaali beebaka ne Cuts oba Cuts be yajjamu empale boogera ki ate baliwa saawa zino weekumireko osooka owulire eddoboozi ya MC Cuts male nkomewo nkubuulire abano abawala nyinza n'okukumenyera ku mannya ag'abawala abo abaali beebaseko ne Cuts nga saawa zino tebali bulungi. So whoever said I was mad, I was taken into a brain, I was taken into a body machine, I was taken by no kujamazi kubo, baina kujamazi kubo. Bako muzungu yagambye omwana oyo mukwate kumu. Mwana mulamu ne bagamba mumanidde obudde nina pneumonia ne siriimu wange munyambeko. Ne bagenda ne bagamba promote yandeeta okumusikaza wiiki endala. Sirimu amani obubiri bwe muguma kuliko international medicine go buy it if you can afford it. Let's go Mercy man, let's do this. You go buy it if you can afford it. If you can afford a hospital in London, yes come. If you can afford a hospital in London, go treat your AIDS, cancer, diabetes in London, then call me back, yeah? Then call me back. That's the truth. I have all these things documented. I'll put them on social media. I have every document of everything I'm talking about. I told the white man, now that you know I'm not mad, you've confirmed I'm not mad. Treat my HIV and pneumonia. I'm on medication. I'm not even Cuts mu ddoboozi lye kennyini alina kabala ke yaliko oba emsingawa okuba n'omumwa omulebera ndowooza otukeseera n'oyogera n'ebigambo tewandiyogedde olw'ensonga mbuulidde ebigambo byayogedde wabula kati nakusuubiza okubuulira ku nsonga eno eya siriimu ffenna tukimanyi ti siriimu bw'oba nga si gwa mulina oba nga amulina tanakukkiriza kwatula linnya lye
nti amuyina tokkirizibwa kikola. So olw'ensonga eyo for that sigenda babulira mannya ola amanya ngalina ngamanyi buli omu mumanyi ate ne sawa zino ne taso ku taso branch ya taso jajje eddagala njimanyi obula nyongera okukubiriza abawala okubabulirira mwe basire queen sinti buli serebu gogenda okulaba olwokubanga serebu alabikira ku TV ogenda mujiramu empale kuno kulabula kulinyo kubawala mwegendereze sirimu mungi ate kadika kino kankibalabuleko bukyanga mbaawo bwatakimanyi siri bano baserebu bemulaba ababawala ababeetoolodde oba abantu ababeera okumpi nga opposite sex 90% they have sex with those people, but be careful. You cannot have sex n'abantu batano nobeera secure noga nti sirina tigenda funa kawuka kirivere kizibu nnyo ekyo era mwegendereze olw'ensonga eyo sigenda kumenya amanya ga muntu yenna nefena tukimanyi wabula omuntu gwensingo saasira saawa zino embeera gyalimu ye fiye mutoni olw'ensonga nti ono yabadde official fena gwe tumanyi wakati yadde mabega kawo bavaayo ne baawukana mu bubi nnyo wabula yesimanyi kati saa zino kyalowooza oba kyayogera olw'ensonga nti fena tukimanyi n'ensonga ya AIDS eno oba wakuvaayo n'oyatula most especially nga you are a couple mulina okukituula ne mukiteesaako ne mukyogerako nga couple okubanga mukola ki mukyogerako kati gwe ovaayo n'okyatula nga MC Kati bwe yakyatudde nga kimanyi teyagenderedde olw'ensonga fena tumanyi alina omulebe ogulebera yavuddeyo n'akyogera nga fiye ndooza takimanyi nako kuba fena tubakiwulira mu nvuuvuumo fiye alina simanyi siriimu MC Kati alina siriimu naye wabula yavuddeyo n'akyogera ndooza butali bugenderevu so kati saidi ya fiye tetumanyi kubanga fena toyinza kuvaayo n'onkakasa nze nganze wa Projan Media TV n'onkakasa nti obadde webakani Kati ne muzala n'omwana toyina siriimu kizibu nnyo wabula sigambe nti fiye alina siriimu wabula nkugambe reasoning yange kiyinza okuba ekizibu mwebale nnyo okwekumira Projan Media TV tubaagala nnyo era gwatana subscribinga gendo subscribing oba naawe at following angolabulabi channel yaffe ngolabirako stories kiri fine nabula I advise you okubanga wegatta Projan Media family subscribing agenda ku Facebook like nge page yaffe Projan Media Agency ogenda kuba ofuna updates zonna webale nnyo webali eddala Morris. Yes. Oyo mwana akola analysis. Nagobaye gambe kanzi jemba menyera amanyi.